NRM ebintu bikalubye, ebintu biganye. Kye basazeewo okukola kwe kukwata ekifaananyi kya Museveni ne bakiteeka ku t-shirt emmyufu. Kyagulanyi afuse Kyagulanyi. Ate nga munnange ebintu si birungi yali n'akamu, anti eggwanga erya Amerika bwe lityo munnange likonsideringa oba lyagala okuteeka travel ban ku Uganda, era nga munnange okufuna visa okugenda mu Amerika kiyinza munnange okubeera ekizibu, okuleka mpozi nga Uganda etuukiriza ebisaanyizo bye baagala. Kale munnange bwe lityo eggwanga erya Uganda ligattiddwa ku lisiti y'amawanga ago Amerika bwetyo geetadde ku travel ban. Bwe bati munnange bakonsideringa naffe okubeera nga batugatte wamu n'amawanga ago, okuleka mpozi nga tutuukiriza ebisaanyizo obukwakkuliza Buganda wange obukambwe ennyo era nga si mawulire malungi yadde n'akamu eri bannaffe abaagala okugenda mu ggwanga erya Amerika oba oliawo okunoonya akawogo n'okukolayo bizinesi endala. Nalukoola bw'atyo tatudde ono ekisooka yagguddewo kiriniki. Kubanga munnange era alina okubeera awo nga akimanyi nti ne Sseggirinya gwe yaddira mu bigere naye yalina ebigendererwa. Kale si kirungi nnyo oba oliawo kusuulira ddala bintu bya mugenzi nga bwe yali abipulaaninze. Kale bw'atyo munnange engeri gikiri nti yali ati bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo yali agguddewo kiriniki eyambira ddala abakyala abazaala nga bazaalira ku bwereere. Kati ne Nalukoola naye bw'atyo agguddewo kiriniki. So nga ate ku sayidi endala agenze mu kkooti okuwakanya ensala ya kkooti wamu n'okuvumirira akakiiko ak'ebyokulonda. Awadde ensonga ze byonna tugenda kubanga tubitunulamu wano ku Uganda at large essaawa eno. Bwe nti munnange nkulamusizzaako gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwesese natudde dda ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako era zigometa yaffe bwetyo muganda wange mu buufu obwo gyegenda okubeera nga etabaalira. Teweerabira aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze ate nga balina n'ebyamazzi byonna okukosa ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babinsitoolinga wonna woba obatumye okwetooloola eggwanga lyonna. Nabagamba nti bw'oba olina ekizimbe kyo kati nga akeedi, ensonga z'amazzi, ensonga z'amasannyalaze, maintenance gikwase aba maintenance palace ne installation byonna togenda kubeera nga wejjusa. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Ejjanyi, kwata Entebbe Road tuuka e Namulanda Kitende oba Kajjansi, buuza nti ekkubo ery'entuusa Ejjanyi ku kyaki lye liriwa, bagenda kukulaga ekkubo eryo bw'otuuka awo Ejjanyi ku kyaki Hillside View Apartments weeziri. Mulimu buli kimu, bwe tutwala butwazi tuliwotwo, ate nga amasannyalaze tegavaako, amazzi nago tegavaako, tegabula tegagenda kuba amazzi gamanyi munnange okugenda ekyo ne kifuuka ekizibu. Flushing toilet muganda wange ate eriyo abazibu ennyo naye kukyalidde kakati eyo munnange kugana amazzi gabeerako, amasannyalaze gabeerako, okukosa ne wifi weeri ya bwereere, compound weeri mulimu ne tenti osobola okutuulako awo n'oyokyakka nyama n'amasigiri bwegali buli nyama yoyo kyawo ne banno mikwano gyo bayise. Okukosa munnange ne parking ey'omulembe, security eri ggulugulu, transport first booking ku airport gy'oli bakubiri bagambe nti ntuuse ku airport wano Entebbe mujje munone, ate n'awalala wonna wooli okumpi si ewala wabula okumpimpi awo first booking transport bwa bwereere nga bakunona. Bw'otyo munnange ng'ogenda ku Hillside View Apartments, Timo Property Consultants Limited, weebali nnyo ku nsonga z'ettaka. Bwe oyagala kugula ttaka oba kutunda ttaka, baagala ttaka lya byapa okusinga. Ate era nga munnange bano aba Timo Property Consultants balina kampani ezimba era nga bazimbye ebizimbe biwererako ddala, bakyalire ku mutimbagano. Teekamu Timo Property Consultants ojja kuba munnange oyogerezeganya nabo. Badde ate ngenda kubagamba omukulu Dewos akambikira naye ekyomukisa omulungi twamufunye era
Dewusi Akambikira yamaze munange n'azuuka natukubira essimu wano nti Dewusi Akambikira era abadde bamwetaaga bwe bati munnange essanyu ne lirokola ki okubatta. Kale nawe oba oli awo oyinza okubaako omuntu yakubulako oba omukyala eyakukyawa nga yadduka osobola okugamba omukyala yanzaalamu abaana n'abansuulira. Uganda tulaginnangira ku mukyala ono yanzaalamu abaana n'abansuulira. Nja kumulanga era ayinza okujja n'awulira nti omwami gy'ali yinza obba nga ne gye yagenda ensonyi zaamukwata agamba ate ŋŋambe ntya nti nzire. Kale n'ebirala abantu abababulako kubanga kati Dewusi Akambikira ye twamaze dde okubeera nga tumufuna era abadde ansuza seebase kubanga nga njagala alabika enfuna akasente ako nga Dewusi alabika naye munaye Dewusi yalabise. Kakati munnange nsuubira okuba nga twetegese bulungi nnyo ate bwe tutyo munnange tuggyeko akawuuwo jjukira ABS TV nga bagamba jjako akawuuwa ddoboozi lyange eryo era jjako akawuuwo. Kakati munnange munnange kati twogera ku NRM ebintu bibi embeera ng'egaze embwa eridde emmwanyi mu ngeri y'okwekazaakaza nga sinaba kwogera birala byonna kansooke mbawo akatambi kano ndowooza omukyalo ono Namyalo Hajjati Namyalo nga yeekazaakaza bwe yeesundasunda bw'ati ninneesundasunda gye yabadde yeesundamu nze ng'endabikira bulala kati ng'abasoma body language ndaba ng'alabika linga eyeeryamu yenna bw'ayogerayo bw'atyo yeekaza ate n'obulogo nabwo mwebuli kuba ndaba ayogera by'amayembe misambwa bannange abantu abo ate era munnange bagamba like father like son mbulira gw'oyita naye kubanga mukama waabwe eddidduka alikola ki aligenderako nnyo Yero Museveni yedduka aligenderako. Kakati wulira Namyalo byayogera munnange kyewuunyisa. T-shirt yo yeno kyoluka gondi Kyagulanyi abadde atukubisa anti oli ye wambayeno ate wa musaayi tewali musaayi gujjisawo musaayi noret Senator the best, Museveni is the best. Yes, Namyalo omusajja twamukopye twetumukopa ki guno naye yakopa musamba gwe wakiwanuka anti kiwanuka tumanyi yayambala red twakaba yayambala red kati tutegeeza nti naye yakopa ate red tebagikopa embeera yeno bweti bweri naye mwebugamba obusembayo mubumanyi. Let us embrace our responsibility. Munnange ati bagamba lubaale w'omulamu takola ki tasamirirwa yeeyo NRM nzijukira General Museveni Muhoozi bwe yagenda e Masaka eyo mujjukira Pierre bwe yagenda eyo kakati olwo bagashumba balamu ne baleeta omukuba kansala ab'e Masaka eyo mbwe yali akyuyo azze wa Museveni kwogerezeganya naye ng'ayambadde ebyambalo bya Nuupu ebyekiyeekera ng'ataddeko n'akakofiira aka red akatalina kwambala oba civilian kati bamuteeka ne Museveni bamukuba ekifaananyi Museveni nga tayagala kumuliraana weeyongere eri kaakati muganda wange ebyo byonna munnange biri awo yakkiriza bamukuba ekifaananyi naye alage nti bali wamu ne Nuupu kubanga Bobi Wine si ye muntu gwoyinza okwewala era mujjukira nga Muhoozi agenda e Masaka baalina okusalako ofiisi za Nuupu ne zibalema kati ne baddira ez'abakansala ez'abantu obuntu bakansala be basobola okuwa kasente temugambe nti ofiisi za Nuupu baabano batimbye n'ebifaananyi bya Museveni era naffe tugenzeeyo bagashumba ne bagenda beekubye ebifaananyi nga baalaga nti Nuupu ekola kati Nuupu bagonze kati Bobi Wine muganda wange si ye muntu yaleeta ekintu tetumanyi nange wendi wano sometimes neebuuza n'ekino ekintu nga engeri gye kiriddemu Uganda nga kigiridde nnyo anti bagamba buli ekyefaanaanyiriza eki bayogera batya enjogera eyo ekyefaanaanyiriza ekyo kaŋŋambe bwentu era kibeera ekyo kakati muganda wange NRM yamaze dde okuliibwa Nuupu newankubadde nga yero
owa Nuupu okumweriranya tekiri baawo. Munnange NRM bwetyo badidde ekifaananyi kya Museveni ne bakikuba ku t-shirt eza red okusobola munnange okufuna ku buganzi ayonke ku tusannyalaze. Naye otusannyalaze nga tuwokya wano nno Mpuuga bwe baamutuuza ne Bobi Wine mu kyaki nga Katikkiro apalapalanyiza. Mujjukira wano Lubaga ebyaliwo Bobi Wine teyamumma mukisa era yanyumya naye n'anyumya ngalaga tewali era n'oli n'atakukuzaayo n'omukodomi wange simanya ate oli kojja wange simanya naye muganda wange ebyava mu bako ebukojja n'ebuko ne ku buko ge masannyalaze okwokya buli kimu. Bwoya bonna bwe baali bataddeko okujonka otusannyalaze bwonna ne busiriira resistance nga ntono. Era Mpuuga bwe twogerera munnange yalagira ddala nti akaŋŋende eno mu Democratic Alliance yange era bw'ati munnange naggulawo ekibiina eky'ebyobufuzi ekikye n'agamba nti owange awaanyowaawo. Bwe twogerera agenda mu kkooti kuloopa nti baŋŋamba nze ebijambiya biki. Kakati munnange NRM bakoze kye bayita risk taking ate mu mbeera enzibu ennyo nti beeriraanyiza ekintu kye beeriraanya mu 2020 amasannyalaze ne gabayitamu. Kaakati era bakomyewo t-shirt za yero bazeegaanye. Namyalo nga bw'omulabyawo nga yeesundasunda bw'ati yasooka n'atugamba nti Bobi Wine ye yamuggyako embuzi yeerabidde yamuggyako embuzi. Kaakati banne memory eyo nga eba ntono batugamba wano mbu embizi kyekisolo ekisinga okwerabira. Wano yali Mukasambidde yatugamba embizi yeerabira mbu embizi ne bweba egoba oba akagundi ekali akasuulo ekali mbu oyinza otuuka mu makkati awo ne yeerabira kyebadde egoba. Kakati NRM balance kye bayita okukola okubyanga. Maama wange yatera okunvuma nti odongwa ki? Kakati badongwa kwata kudongwa kwennyini okudongwa ndowooza kweko kubanze kyali kyanneme kutegeera makulu naye kati nkitegedde kati kino maama kye yali ng'ategeeza kubayita okudongwa. Kakati munnange mu kudongwa era nga bw'olabye Namyala awo bw'adongwa adongwa ono munnange yakulira ofiisi eya National Chairman ONC era nga munnange General Museveni amwesize nnyo okumukwasa ogw'okukunga mobilization okwotolwa eggwanga lyonna. Asazeewo okukola ekyo era byonna byayogera ennaku zino kituufu. Bw'ayogera ku misambwa n'amayembe birabika byamwambala nga bw'olaba munnange emmandwa bwanika bwe yayambala bwanika n'atandika okweyanika na buli kimu. Kakati munnange Namyalo ono ayinza okuba si yekka tali yekka ate era ebigambo bimubuuliddemu oluvuutu mweruli olwaddala kuba ayogera ku mayembe ayogera ku misambwa ayogera muganda wange. Naye kwegamba wano mu kugezaako okwagala oba oliawo okutta obuwagizi bwa Nuupu munnange bagamba bw'alikola ekintu okulumya gundi ate n'ofundikira ng'oyambye muyambe kubanga kiba kitegeeza nti abantu babeera bamaze okubeera nga bakitegeera nti red munnange si kala eraga ebyo nga bwe bagezaako kubeera nga babyogerako kubanga singa ebadde mbi yali badde bawonyera ziizi nga bw'olaba yero bwawonyera ziizi ab'enkyukakyuka muganda wange Museveni batuuse okwegaana yero. Kakati nabo nti ba red kakati munnange abantu bebogedde ku online abantu bogedde ebintu bingi nnyo era nga Namyalo mu kwekazaakaza baga nti mukalukalu tajja busera naye bino byonna bitulaga kati yagamba Namyalo mbu kino baakikoze mbu olw'abantu baabwe ababaagala naye nga tebaagala yero mbu. Kakati omuntu akwagala atya ate n'atayagala kiringa omusajja nga akwagala akulaga akufiirako olina omwana gwe wazaala ebbali ate nga tali wiiringi
kubeera naawe ng'olina n'omwana oyo oba okumulaba ng'omwana owuwe ate abeera akwagala aba akulimba aba takwagala aba akwagalako bwagazi bibyo. Era tukirabye emirundi mingi nnyo ng'abantu bagenda mu kampeyini za NRM ne baŋoola aboogera ku Bobi Wine oba abagezaako okuleeta statements eziri controversial nga bagezaako okukkakanya Bobi Wine ne bafuna kye bayita kacyayi kasukaali abantu ne bakalunga. Mwalaba Alien Skin mu Busoga abaana engeri gye bamudiscipliningamu oyo nakkakkana n'abulira ddala nakkakkana asooka n'addukira mu ggwanga ly'e Kenya n'agenda simanya yagebeera e Kenya n'asaba security n'akola atya n'akizuula nti talinawo relevance. Era ekyokudduka okugenda e Kenya yali ajja kuswala nnyo okubeera wano gavumenti ye yasuubira nti bagenda muwa abakuumi abeSFC abaaki n'alaba nga tebiko n'asalawo adduke agende mu ggwanga eriddako. Oyo naye abantu ne bamulaga nti bewalangirira mu nkuuka yali nkuuka nti mu kampeyini kijja kusukkamu kaakati naffe katukukoleko ekisukkulumu ojja kiwulira. Twaha Kajjabo yali mubende wano juzi n'ayogera ku Bobi Wine ebyamutuukako mwabiraba era bonna abaaliwo nga bakimanye bulungi nti bw'oyogera ku Nuupu oba Bobi Wine ogenda kuswala kubanga abantu abo mulaba tukimanyi nti obwavu twabateeka mu bwavu bungi nnyo kati bambala t-shirt zino eza yero basobole okukola ki okujja balye ku muceeri kuba abamu bambi basuula njala basiiba njala balya kimu bwe tuba tubawaddeyo ku kasente oli akakwata akatwali kuba akasente tekagaanika naye omutima munnange mumyufu noba omusala omusayi guvaamu nga mumyufu erya ddala. Kakati awo nabo munnange ne basalawo ne bagamba nti munnange enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo abantu bagenze mu layini ya nkyukakyuka kanaffe tugende munnange tewali kyakukola. Kakati munnange Namyalo ng'ayogera ebigambo nga bw'obiwulidde awo naye nze byayogedde ekisooka nootinze nnyo ebigambo by'ekirogo emisambwa bikimayembe ebyo biri awo era ng'ekyo tukimanyi bulungi nti mukama we ekyo abadde nga ajja akikola ekiddogo abikolera ddala era nze nkimanyi n'eri ku bayitayo batya Maxon Falls ogende eri mu West Nile awo tavaawo awaliwo ki agendagendawo sirugambo naye bannange ayimirirawo nnyo awantu awo ku Maxon Falls waliwo ki naye lumu nayogera n'omuzungu omu awo n'aŋŋamba nti mayi kati abazungu bamanyi ebigambo by'Oluganda ebimu bagamba omuzungu yayogera awo mu Luganda n'aŋŋamba temumanyi kiri wano ffe we come here buli kaseera baba bajja waawo bava mu Uganda ne bagenda ne bakoma abazungu bo bennyini kati baganda Museveni tava waawo Maxon Falls waliwo ki eri mubende wa Nakayima nayo tavaayo nayo era waliwo ne State Road awo naye walala wangi nnyo ewagambibwa okuba nti waliwo historical bisi ebyo Museveni aba yazimbayo. Kaakati eyo munaye nga tuvuddeyo kubanga n'olutalo byatunyumiza sama baasulika baakola bata n'obotere basuulika emirambo naye n'ayenda n'asulika nange mube ku byeddogo tebabimbuuza nange mbiwulya buwulizi naye kakati obigambo bya Namwalo mulabye naye enjogera gy'ayogeramu n'engeri gye yeesundasunda bw'ati omukazi omukulu w'emyaka egyo yeesundasunda bw'ati ayogeranga kigamba akawala akanoonya boy follow me wala obunoonya abasajja yamanga kaiti ketegatega tekatereera kalina ekikasunda era okukakkana nga kakifunye ng'ate si lubuto ngako nga kakoze eki nga bakakkakanyiza kati naye bw'ati bwafaanagana bwakatambibwa obanga osobola okuddayo n'okalaba engeri gye yeesundasunda nga bwayogera nebyayogera tebikwatagana yavuddeko dda nga bugamba omuntu ali desperate. Kisooka entalo ziri awo kabwate ezo t-shirt Gashumba alaba nga yali badde azikubisa awo kati Gashumba ayinza okwogerawo bimeka simanyi akasente kuba kati awalina okutwala omusimbi omuyitirivu bw'ate bakubisa t-shirt eza yero era bo bali mu kukola kasente nga bwe batomera
kijja tunyumira nnyo nga Museveni agyambadde obaba muhoozi n'abalala era nabo bajja zambala mu campaign awo kigenda kuba kitunyumira nnyo era oba oli awo ekitukubya emiggo kinaakoma kubanga nabo baabo bannange bazambadde kakati munnange bwe baba tebazambadde kukola mivuyo ate beekwasa abannoopu kuba kati nabyo emisambwa gye bambadde bwebagambye mbaoli wa mayembe wa misambwa kakati munnange kala yali ya UPC mwene bagiwamba naye abantu abaditestinga yero abatayagalira ddala yero kati gwe oyagala obeera otya nga toyagala yero ate n'obeera ng'oyagala ekibiina kya yero tekisoboka tosobola kwagala kakati munnange namyalo naye agamba naye agiwambye ibudwene naye agiwamba ku UPC naffe tetumukopa kale namyalo naye bino byonna muganda wange bagezaako kubeera nga bateekawo okubuzaabuzaamu kati bagenze mu politics wa kala tekigenda kujjawo influence ya Nuupu ne people power newankubadde bwe balowooza nti ekyo kitegeeza ku attractinga mu kusika bawagizi kino struggle teri ku kusika buwagizi awo yabuukawo cheap politics struggle eri ku bantu abamanyi kye bakola era abantu abawagira ensi yaabwe abali ready okugijja mu mikono gy'abagwira ekyo kinyinza okugamba kakati munnange ne muneebuzaabuza ekituufu mukimanyi kakati munnange awo sijja kugendawo nnyo naye ekyo mukirabidde ddala nti tewakyali kaweddemu kaggwamu mpola mpola baba banaakubisa eza red ne batakubisa za yero kitegeeza tujja kuba tutegedde nti ate aba red bangi kuba buli agyambala kitegeeza tayagala yero oyo kitegeeza nti oba baagala ku identifying abantu batabaagala n'ekyo nakyo kiri awo naye munnange eyo tuveeyo tugende mu mitawaana ate emirala gyatugwiridde dda kirabika ekisiraani kitutambulirako muganda wange Uganda yeetaaga okuva mu bisiraani kubanga kakati ate twolekedde tough times twolekedde ebiseera ebyakazigizigi kubanga munnange government eya US ekonsideringa eri mu nteekateeka ezigatta Uganda ku listi eya travel ban kino nkikugambe ntya muganda wange baagala tuteekako mobility restrictions naye nga munnange Donald Trump government ye bwetyo munnange eri mu nteekateeka zakubeera nga eyunga Uganda ku travel ban list Uganda munnange bwetyo already yalabiseeko ku lukalala lw'ezo ensi 36 zebaagala okubeera nga munnange bongera ku travel ban list ya America baagala kwongerako endala lodi zibateekako kakati ne Uganda baagala kugyongerako nalabeko Tanzania ne bannange kiki ekiriwo kakati munnange bano okusinziira ku administration eya Trump bano munnange batutadde wamu mu group eyize ensi 36 era batuwadde paka ku myezi 2 okusobola okubeera nga munnange tutuukiriza ebisaanyizo. We have to meet requirements set by Washington or face travel bans. Simanyi kiki kisirane twatomera kiriwo twakitomera mu 1981 awe kisirane wekyatandikira batumatiza batulimbye bwetu tene tutandikira mu kufa abaana baffe baafa batata baffe baafa bazajja baffe baafa mu lutalo olwamala emyaka 5 olwo ne tuyingira feza ate endala y'ekisirani paka myaka 45 gyetwakamala mu kisirani ekyo pani olutalo giteekeko kati Museveni bw'atyo bwajja n'ayigira tugenda myaka 5 mugiyite mugibale gy'olutalo naye era ye yali mu kontru
yali busy lwakubanga munnange abantu bafa kati abo mu Northern Uganda nabo ne baloozaako nga ffe tuvudde mu 1986 toluwedde wano kati munnange n'aba North nabo ne baloozaako ab'e Karamoja nabo bwe batyo nabo ne baloozaako mu ngeri y'Abakarachuuna n'abalala mu ngeri y'ente zaabwe n'emmundu ze baabapokera okusooka ati mama nogani Mozambique ninge weko okuwa abantu emmundu ekitegeeza ki kitegeeza bagenda kwetta mbu bakuume ente zaabwe kakati munnange ebyo byonna byali planning okufa muntu akuteekamu kye bayita okutya okusannyalaza kitegeeza akuteekamu olutalo akusannyalaze y'olredi munnange atwale ekinene ekyo eky'obusikaabo kye tulina okuba nga tulwanirira okubeera nga tununula kakati munnange mbadde nkyayogera ku kisiŋŋano naye kati tuli ku travel bans kakati batuwadde ebbanga batuwadde ebbanga paka June 18 nnusu ssaawa 2 ez'okumakya lunaku lwakusatu era nga tulina okubeera nga tusabumiitingayo initial action plan okufulfillinga new conditions kitegeeza nti ssaawa 2 ez'okumakya ku lwokusatu ennaku z'omwezi nga 18 June 2025 babasuubira okuba nga mututteyo bassebo tugenda kuba tukola bwe tuti ne bwe tuti eno ye pulaani yaffe esookerwako okuba tugenda tutuukiriza ebisaanyizo bye mwagala naye nga yo plan okugiconsideringa 60 days 2 months then travel bans zirume bwe tuba nga tetutuukiriza bisaanyizo kakati munnange ensi nnyingi nnyo era nga zonna zigenda kuba munnange nga zifuna obuzibu buno okuyingira eggwanga eri Amerika bannansi baayo ezimu zigenda kuba nga zifuna bani zino zikuba nga tezijjula nga za kitundu oba oliawo nti oba abakungu bo basobola okugendayo bwe batyo restrictions oba waliwo klasi y'abantu abamu nga bo basobola okubeera nga bakola ki bagendayo okusi ku nsi ezimu bwe ziba tezituukiriza endala zirina otuukiriza kati ffe tulina tuukiriza byonna bye baagala biki bye baagala ye biki bye baagala kakati munnange ekiwandiiko oba kye bayita ekiwandiiko kye bawandiise memo nga eteekeddwako omukono Secretary of State Marco Rubio bw'atyo n'agiwa ba ambassadors okuva mawanga ag'enjawulo ago ge baagala gatuukize ebisaanyizo ebyo bwe batyo munnange babiwawadde June nga 14 2025 ne babawa kakati nga June nga 18 2025 bwe baagala kye bayita initial action plan okakasa nti mugenda tuukiriza ebyo bye bakola ki bye baagala kakitegeeza nti embassy wano eya America eri wano already yamaze dde okuba nga ewa ndowooza ministry ya internal affairs oba ndowooza oba I don't know naye nga nsuubira okuba nga already bakiwadde dda relevant authorities okubeera nga bakitunulamu era biki bali bye beetaaga kakati munnange ensi nnyingi nnyo ze bataddeko era nga mu wiiki zeziyise emabega zino ensi ezimu zaali zaaloozaako dda era nga mu nsi zino 36 muganda wange 25 ziri ku lukalu lwa Africa era nga ne ba partners ab'amaanyi be twali tumanyi nga Egypt ne Djibouti bonna muganda wange tebabataliza kati Uganda yattu ate ng'eriko n'ekisira kati Uganda yattu ate ng'eriko neki awo nno munnange bagamba nti omunafu aba azadde kaliira omunafu aba azadde kaliira kakati munnange nga bwe nkugambye nti ensi nnyingi mulimu eziri mu Pacific Island mulimu eziri mu Asia mulimu n'eziri mu Caribbean nyingi naye nga
bwe nagezezaako okubeera nga ntunulamu mu bye babadde baagala, bagambye nti babadde baagala, waliwo kye bayogeddeko. Bayogedde ku third country nationals, okukkiriza okuteekinga in third national country nationals. Katugeze nze nga bwe nkitegeera nti oba abantu abatali ba wano mu Uganda ba foreigners okufunira wano visa zibatwala mu mawanga amalala. Bw'oba okitegeera bulala naawe kyongereko. Kati simanyi wano mu Uganda polisi eri etya kakati, era nga munnange administration Trump bwetegezaako kubeera nga cracking down illegal immigrants. Okay, ekintu ekyo balina okubeera nga bakola ki, bakitunulamu nti abantu abatali bawano mu Uganda nga tebannakyo bajja ne bafunira wano ki visas okweyongerayo mu ggwanga eryawa erya America. Kakati ekyo nga tulabe tugenda kuba tubyongerako kubeera nga tubinnyonnyola. Alright. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange tuddeko Kawempe North Nalukoola alumya ogwa waggulu. Ono munnange Haji Luhimbaazi Nalukoola eyakava ku hijja ku Kaaba Elias Nalukoola bw'ati munnange ate azeemu kuwulugumira mu kooti ng'akyalenjinga okusalawo kwa kooti enkulu kwe yakakola gye buvuddeko okubeera nga munnange bamujja mu palamenti nga omubaka owa Kawempe North. Akati munnange Nalukoola bw'atu amaze okubeera nga ajjuza memorandum of appeal ku Court of Appeal era nga awadde grounds 14 ye kwakkiririza oba kwasinzira okubeera nga awakanya verdict ensala ya kooti era nga ayagala ebeere overturned, ayagala munnange emenyebwewo. Kati Nalukoola jjukira nti yagiba mu palamenti era nga munnange ensonga ze batuwa zonna nga zijjudde ebyebufuzi, zonna ziri politically motivated era nga yeye agamba nti bino byonna munnange mu mateeka oba kooti enkulu bwetu teyayita mu mateeka mu bulambulukufu nga bwe kirina kubeera nga kikolebwa. Kakati munnange bw'atyo mu apiiru ye oba mu kujulira mu kooti ejulirwamu bw'atyo ayagala addemu akakasibwe nti omubaka omulonde alina okubeera ng'akiikirira Kawempe North era nti yalondebwa mu mazima na bwenkanya, tewaaliwo ebyo byali byogerwako. Kakati Nalukoola ensonga nnyingi kugambye ezaawadde oba oliawo zisegenda kubeera nga nkubuulira essaawa eno kubanga ye agamba nti ayogera ku bias agamba nti ensala ya kooti yalimu kwegamba kyewali badde otwalanga oba obukyayi eri omuntu atasaagala kumanya bamulinako gawega nope abo bahuriganzi nti n'okulemererwa okutaputa electoral and constitutional provisions, kutaputa ssemateeka nga bwerambika ku byokulonda kooti yalemererwa era bano bwe batyo kiba kitegeeza nti balema okubeera nga ate munnange era bagoberera due process. Buli muntu yenna munnange alina eddembe lye okubeera nga ate awulirwa ku sayidi ey'amateeka
kino ndowooza nga basinziira ku bias gye balina balemererwa okubeera nga bakituukiriza. Kakati munnange era nti kooti yalemererwa okubeera nga ekonsideringa obukakafu oba ng'etunula mu bukakafu evidence nti ono yalondebwa mu mateeka era nti byonna ebyamujwetekwako bino byali bifumbekeddemu ebyobufuzi era nga bijjuddemu munnange partisan motives. Nalukoola nga bwe nkutegeezezza muganda wange ebyo tunaayongera okubeera nga tubiwulira mu kkooti kubanga ensala ya kkooti bwe mba seerabidde bagambye ddi okubeera nga batunula mu nsonga zino. Sikwala nnyo bagenda kuba bazitunulamu naye nsuubira okuba bino byonna byongera okukulaga nti okulwawo okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda okulayizibwa byonna byongera okuba nti bikulaga nti baali bafumba ekintu kino tugenda kukola tutya era akakiiko k'ebyokulonda ne kavaayo ne kagamba era naye yakavumiridde n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaafuuka ddi kakaggwa ensonyi ati gwe mulimu gwabwe bo banoonya engeri gye babeera nti omusango tegubakwata bo balangiridde bamugazeetinze bakoze batya bwe bityo naye ate ono bageze mu kkooti tebawaabira ye Nalukoola kubba naye bawaabira nti waliwo effujjo waliwo akalulu kaalimu effujjo ate nga be baalikola bo bennyini. Alright, naye era still bagamba nti emmese ne bwegejja etya ebeera ya kkapa. Kakati munnange Nalukoola bw'atyo agguddewo ye bw'atyo ayongeddeko okubeera nga akakata mu kitundu kino ekya Kawempe North era bw'atyo n'agamba tagenda kulekeraawo okubeera nga ye munnange agenda n'enteeketeekeze ng'omubaka owa Kawempe North omulonde yadde kkooti bw'etyo yasazaamu okulondebwa kwe. Kakati twolekedde kkooti ejulirwamu Court of Appeal bw'atyo munnange agguddewo medical facility agguddewo akalwaliro ku lw'ebyenzijanjaba mu Kawempe. Jjukira nti eno plan yali yatandikibwako dda omugenzi Mohamed Segireja kati bw'ati munnange Nalukoola naye asazeewo n'agamba ti kaŋŋende nayo mu maaso era munnange agguddewo n'ategeeza n'agamba nti ye munnange ayagala kukolera bantu be Kawempe ayagala babe nga bagenda mu maaso. Bobi Wine bw'atyo ennaku z'omwezi nga 15 already eno lero okubeera nga eggulwawo era nga Bobi Wine bw'atyo munnange yabaddeyo nnyo bw'etyo n'eggulwawo era nga kano kalwaliro akagenda okuyambako ku bakyala naddala okuzaala. Omanyi tugenda e Kawempe awo eddwaliro lino erya Kawempe Mulago ow'e Kawempe era gye tulaba abakyala nga bazaala lya gavumenti abaana babateekawo mu butebi kugambye ate nti walingayo n'okubba abaana oyinza okuzaala omwana bakuwamu omufu oyinza okuba bityo so nga ate n'ebikozesebwa munnange tebiri abakyala bibaka kuki ku gurawundi ku ttaka ku seminti ekintu munnange kitulebera ddala ekizibu ennyo. Sigenda kusukkawo nnyo wano tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large. Mukama akuume.